Mujjukira omuwala gwe nabanyumizaako eyagenda ewa boyfriend we ng'ali mbeerera, boyfriend n'agaana okumuggyako embuzi n'amugamba mbu simanya funayo omusajja omulala akuggyeko embuzi olyoke ojje ewange. Kaakati ku lw'omukaaga gabadde mazaalibwa ga muwala ono, naye omuwala agambye boyfriend nti nzija eyo wuwo, naye olina making sure nti embeerera yange ogiggyako, nze sigenda kuyita mu birthday yange nga nkyali mbeerera. Omulenzi abadde musanyufu n'amugamba bebi jangu, teweeraliikirira ekyo ngenda kikolako bulungi nnyo. Omulenzi nga musanyufu bitya. Ebyaddiridde ng'omuwala atuuse eri ebiddiridde ng'omuwala amaze okutuuka eri, bali mu process ey'okusumulula embuzi ku ttale, by'osaanye weewulirireko. Kakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuka ku buli muntu. Kaakati omuwala ono ku lw'omukaaga yabadde birthday ye, era ku birthday ye yakubidde boyfriend we n'amugamba ayagala bakuze birthday eno bonna mu bantu bayagala okuba nabo ku lunaku lwe olw'amazaalibwa gwe ye boyfriend we, kubanga okuva we baali bonna lule olunaku olwasooka lwe nabanyumizaako lwe baasemba okubeera bonna. Baali bateesezza bafune ka ruumu we bagenda beesanyuseemu ng'abaagalana. Kyokka bagenda okutuuka mu ruumu, omuwala n'agamba omulenzi nti ye ali mbeerera. Omulenzi n'atya okuggyako embeerera ya girlfriend we, n'amugamba nti afunayo omuntu omulala ajja okukola ki, ajja okugikuggyako. Kati okuva ku lunaku olwo omuwala abadde yanyiigamu nga boogera naye nga tebakyayogera nnyo nnyo nnyo, oba okitegeera, nga boogera naye nga tebakyayogera nnyo, nga boogera kitono. Munnange omuwala ku mazaalibwa gwe gabadde ku lwa mukaaga ng'akwata ssimu ng'akubira boyfriend ng'amugamba nti bebi nti wangi leero mazaalibwa gange naye njagala birthday yange tugiselebratinge ffenna, njagala amazaalibwa gange ngano ngayitemu naawe. Ng'omuvubuka agamba tewali buzibu, jangu eno bebi. Ng'omuwala amukuutira ng'amugamba naye amazima gali nti nzija, naye saagala kubeera na mbeerera yange nga ndi eyo wuwo. Birthday yange njagala tisiko okole buli kisoboka olabe nga embuzi ogisumulula ku ttale. Omulenzi n'amugamba tewali buzibu, mu ssanyu eri ekitalo. Omulenzi n'amugamba bebi yanguwa, linnyo gye. Omuwala ng'abeera excited, luli omulenzi yagaana okugiggyako, ate leero omulenzi akkirizza. Munnange ng'omuwala agula keeki ye, babadde bamuwadde keeki, bazadde be nga bamugulidde keeki ng'agikwata agende ewa boyfriend gy'aba akuliza birthday ye. Ng'omuwala yeesiteeka mu ddene alumba ew'omuvubuka gy'abeera. Atuukayo bulungi nnyo, basooka baselebratinga awo nga bw'obimanyi, basooka bavingamu good time, keeki bagisaze bagiridde, ebyokulya baguze balidde, emmere bakoze order ne balya, tebaafumbye, omuwala teyafumbye. Kubanga eno omulenzi gy'abeera yakatandika okubeerayo. Omulenzi yali asoma, bwe yamaliriza okusoma n'ava ewaka n'atandika okubaako ne waabeera ye ng'omuvubuka. Kati omuwala eyo gye yagenze omulenzi gy'abeera. Kati omulenzi eby'okufumba ewaka tebyabaddewo, era emmere baakoze order ne balyoka bakola ki, ne balyoka bagireeta nga balya banywa happy birthday to you nga zivuga. Munnange nga bw'omanyi byonna babikola ng'eno weebeenywegera, eno weebeewahaaga, eno weebeekola biki. Naye nga mission eyaleese omuwala ono yakumakinga sure nti boyfriend we amaliriza ekintu kino, amuggyako embeerera eno, amusumulula ku muguwa. Omuwala awulira bubi nnyo kubanga ku myaka gy'alina 19 akyali mbeerera, ng'awulira emumenya, emusumba, emutawaanya. Kyokka ng'omuntu gw'ayagala agimuggyeko ye boyfriend we, boyfriend nga bulijjo yeemagaza. Omuwala nga balya bulungi nnyo emmere nga bamaliriza, balongoosa byonna nga babiggyawo, nga bagenda batuula ku ki, batuula ku buliri bw'omulenzi
ennyumba ya boyfriend teyabaddemu ntebe engeri gy'akagiyingira ate muvubuka atandika butandisa obulamu mulimu kitanda ndowooza ne ka tv ne woofa baga omuvubuka atandika butandisi ki atandika butandisi bulamu munnange omuwala atuula omuwala mu kutuula atandika okwetunuuliza omuki atandika okwetunuuliza omulenzi yamukuba oluuso buli seduction eyes amutunuulira ati jangu come on baby come on newaddage bannange ebintu biri mu nsi abantu abamu abala gye beegombera okufuna obuwala obulimbeerera kyokka ababulina babuzanyisa balemererwa okukola ki okukola emikolo munnange omuwala atandika okwemoolamoola yeemoolera ku mulenzi omulenzi abaka sigino zimukwata bluetooth device connected ziconnectinga batandika okukola ki okwenywegera benywegedde bali ku buliri emikolo nga gitandika okutambula engalo zitandise okutambula kati omuwala yagenze okujja nga olwedde yasinga okwagala okusinga ku muvubuka omuwala nga yasinga okwagala naye nga ate ekizibu ky'omuwala omuwala alimbeerera ate omuvubuka obimanyi abubuwala obwoba obusumbuwa obwo bulimbeerera munnange akaseera katuuka ak'okusumulula embuzi ku ttale ak'okugijjako beetegeka bulungi nnyo omuvubuka yeewagala bulungi nnyo ku luno tebakozesa nakapiira konna omulenzi yalumba fuleshi kiheedi munnange ng'omuwala akola ki ng'omuwala yeetegeka bulungi nnyo batandika emikolo mu prosesi y'okuggyako omuwala atandika okwekangakanga ono amugamba ate kisitole ekitereera agezaako obulundi omulala sooka ondeke katini sooka olindawo katini omuwala nga atandise okwegiraagira eyazze ng'akola ki eyazze ng'ayagala era nga yeyeereese atandise okubuukabuuka atandise okwekyanga atandise okwegiraagira omuvubuka agezagezaako koola omuvubuka naye sisitimu obumwansi obuswani naye bumwereeze naye nga gwe bagijjako olowooza yatereera bw'abuuka bwe yeenyola bwe yeekyusa ono aba agira bw'ati agire ayingire ng'ono yeegira ati ono amugamba naye ggwe mwana sitole ki ate ndi mu kugiragezaako ate ggwe ogira ate ogezaako ogiraagira ate sitole ki bannange ngenda kubikabikawoko ku bigambo mu nsonyiwe omuwala nga tatandika okukaaba eyazze nga musanyufu birthday ye ayagala boyfriend ensonga azikwasaganye bukwakku ekintu akiggyeko bulungi nnyo omwana nga tatandika okukaaba nze pulira binnuma simanyi nakumanya ovubuka nga gamagundi wandibadde otera nitukola ki netukola ekintu kino netuba nga tetukola ki ekyo netuba nga tetukigira nekivaawo ekyo omuwala nga yeegiragira omuwala yeegiragira ono aba agezaako okugira bw'ati ayingira asumulule ng'ate ono yeegiragira yeebuusabuusa nga mugamba kali tukole tutya bannange buli wengezaako okugira ng'ogiraagira egundi nga tegaanira ku ttale omulenzi yagiggyeko omulenzi embuzi yamulemye okuggyako ng'omuwala akaabakaaba bimuluma akuba enduulu kyava asooka n'amulekamu kubanga ebiseera ebisinga omuntu gw'oba oyagala kiba kizibu nnyo okumukaka omuvubuka yalowoozezza nti ayinza okuba ng'ali mu kkaka ki galofendi we n'amugamba wayi kansooke nkulekemu ne basooka ne batula ku buliri kati omuwala eyabadde azze ne vayibu ng'era ayogera nnyo yatuuse ekiseera n'atuula nga mu butuufu kigaanye n'asiriikirira bw'ati nga bwe yeekaabya onamugamba ate kikisirika kijja kuggwa sirika gwe balina okugijjako waali yeekoza alina okugijjako luli ye yagaana waali ate gwagijjako ate ye yeekoza omuwala yeekabyakabyao asooka amuleka omuwala ng'agamba omuvubuka omanyi tusooke tulindemuko katono tugenda kuddamu
katusooke tulinde mu ndowooza ng'omuwala asonda courage enaagumira kapeyini kali ono agikutula agisumulula. Bannange ebintu biri mu nsi ya Katonda eno. Kaakati omuvubuka bawummulamu awo, bawummulamu era nga beekutte bwe beegiraagira, bwe beenywega era bwe beenuuna, bwe beekwatakwata. Nga bw'omanyi fiiringi ziddamu zikola ki? Zambuka. Baddamu omulundi ogwokubiri. Era omuvubuka agezaako nga bw'asobola, n'agezaako naye nga evaako. Omuwala nga yeegira, yeesamba, yeegira, abuukabuuka. Kale kwegamba omuwala n'amaliriza nga yalemesa omuvubuka ono okuggyako eggooti, okuggyako embeerera eno, okusumula embuzi ku ttale. Omuwala n'amugamba nkubuulire, binnuma nze sijja kusobola. Omuvubuka n'amutuuza n'amugamba naye omanyi, nakugamba ofuneyo omuntu akuggyeko egundi eyo n'ogaana era ng'oyagala nze. Era n'omuntu gw'onaafuna era y'anaayagala okuggyako era naye bijja kukola ki? Bijja kukuluma era ajja kuyisa nga bwe nkuyisa. Kati gw'oyagala nkukwate ntya? Omuwala n'amugamba tubireke. Tetukaka, tubireke, nze sigenda kubisobola. Bwe kuba kuddayo nayo kanzireyo nayo, tubireke. Omuwala nga yeekyanga, nga yeecwankuuna, ng'amugamba beera bulungi weeraba. Teyatawanye na kubeerawo bbanga ddene, ng'omuwala palawudi yaawo, ng'omuwala akwata kabbaaga ke, nga boyfriend amusiibula, ng'omuwala addayo ewaabwe. Omuwala yagenze okuddayo ewaabwe ng'era akyali mbeerera, nga gooti ye ekyaliko, nakati ekyaliko. Mu butuufu ye nga ye omwana w'obuwala tamanyi butya bw'agenda kuggyako kintu kino, tamanyi butya bwe bakigenda kuvaako, ndowooza nga tayise mu gundi nga oba omulenzi mulimu nzijukira omulenzi luli yagaana. Alabika mu kugaana yali bino by'atayagala, kubanga abasajja basinga obungi balina ensonga lwaki tebaagala bano bawala bali mbeerera, nti otuuka okwagala okugimuggyako mu butuufu n'akusumbuwa. Bakaaba, beemoola, beenyoola, otuuka ekiseera gwe nga gwe omusajja n'otandika okuwulira ki? N'otandika okuwulira obusungu. Oba okitegeera ekintu ekyo, n'owulira obusungu, owulira oyagala oba okakwate na bukwasi lwa mpaka. N'engeri ono gy'abeera nti munnange mwagalwawo, omuleka, oba okitegeera omuleka, naaba nga ate akola ki? Noba ng'omuleka. Kati omulenzi ono nze ndowooza ekyamugaana okuggyako embeerera eno luli, ensonga zaali bwe zityo, ng'akimanyi bulungi nnyo nti bwe banaatuuka mu prosesi ey'okugiggyako, omuwala ono ajja kuteekawo embeera, ayagala okukaaba, bibe nga bimuluma, ensongasonga bwe zityo. Oba okitegeera ekintu ekyo? Munnange na ssaawa zino mwana muwala embuzi akyagirina. Muli ye tamanyi mwana muwala ono kyagenda kukola kuggyako kintu kino, kubanga embuzi ye mufuukidde ekibuzi, embeerera emufuukidde embeerera. Nze omuwala abiŋŋambye n'enseka n'okuseka kati nze muwe magezi ki? Oba ayagala nze ŋŋende ngimuggyeko kale n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale ku subscribinga ssaako n'okuba nti ate mu followinga. Mbaagala nnyo mwena Omukama Katonda abankumire, abankolere obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba.